Olunaku lw'enkya lugenda kutambula lutya? Olunaku lw'enkya tujja kukeera enkya katono tumusaba abukeese bulungi, akasana kavweyo, abantu bajje, ssaawa 4 emikolo gitandike, kukusaba kwaffe kujja kubeerawo ekiro, tukeere enkya ate tuddemu tuleme kubyanaganaga. Emisa tujja gisoma kiro, tugimale bukeera enkya, eri lunaku ekiro kya Katonda omusana gwansi. Emisana mukiwadde ensi. Ekiro kamusabe Katonda. Tukimusabe Katonda. Kano tujja kwogera ebigambo bingi nnyo ebitukwatako ku bulamu bwaffe olw'okuweza emyaka egyo 8. Naye nze mu ndowooza yange ngamba nti bino nga ndi wa myaka 218 ebyo tebirina makulu eri nsi. Ebirina amakulu ku nsi birimu ki gye nkoledde emyaka egyo 8 bye mbabuulira. Atuba omulungi tukwaniriza nnyo, webale nate okubanga otwegaseeko olunaku olwaleero. Tuzze nate okubanga tuwayamu nga bwe twalagaana nti tujja kubatuusangako abakulu ab'enjawulo nga tugenda maaso n'okubanga tukubaganya ebirowoozo ng'eggwanga lyattu bwe litambula okutwalisa wamu. Tuli mu nnaku mwattu enkulu okutwalisa wamu eri sayidi yaffe abakristaayo, tweteekerateekera amazaalibwa ga Yesu Kristo okutwalisa wamu. So olunaku olwaleero ntindize ndi wano w'obulenzi nzize okubanga nyongera okuwayamu ne taata ne jjajja Alhaji retired Major Abdul Nadduli. Gwendi naye ngenda kubanga mpayamu naye olunaku olwaleero ate nkimanyi bulungi ebula olunaku olwo abeere ng'akoonola emyaka 8. So bwebange ebula olunaku lumu kansooke mwagalize n'amazaalibwa amalungi. Amiina ssebo, Katonda asseemu omukisa. Weewaawo. Mbuuliza ku Bannayuganda batulaba Haji. Bannayuganda bannange abali okumpi n'ewala, Mukama Katonda baasiimye tulabagane era tuwuliziganye. Nsooka n'okubaagaliza emirembe gya Katonda ng'omukulu bwayo omwanjuzi bwayogedde ku Kristo, kubanga yatugamba nti bwe mutuukanga mu maka g'abakkiriza bannammwe musookanga kubaagaliza mirembe. Naye mu nnyumba omwo oba mu maka ago munaabulangamu omwana w'emirembe, emirembe gyo Katonda anaagikuddizanga n'ogenda nagyo. Kale nange kanvaagaliza emirembe mirungi n'olunaku olulungi olw'amazaalibwa ago, lwakuba eggwanga erisinga bagamba balinga abagamba nti abasiraamu tetumanyi Yesu. Namwe mmanyi Yesu? Wali owuddeko nga baziina ku ssaawa 2 ez'ekiro? Sibigendereranga. Yesaala esembayo tugiyita salatul Isha, esaala ya Yesu. Ey'essaawa 2 ez'ekiro. Yes. Buli lwempulira okwaziina okwo saala ya Yesu kivaawa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yesu mu Qur'an imwali yaisha mashi. Gwomanyi nti Yesu afuukibwako amafuta. Bamuyitani Isa Aisha mashi. Gweno Yesu oyogera Luganda na Luswayiri. Aisha mashi. Yes. Era mu bitabo bye tukkiriza eby'amaanyi ddala tulina Tawureti, kitabo kya Musa, tulina Zaburi, kitabo kya Dawudi, Zaburi, wal Injiri n'enjiri ya Isa. Bible byogera mu Luwarabu. Enji bagita wal Injiri. Okay. So mubirina mu Qur'an. Byonna n'okubisa bingi nje betukozesa kubanga ffe tumumanyi. Twawukagana keki butamuyita Katonda. Tumumanyi nga nabbi. Kyetwawukana ekyo kyokka.
kyekitusula ettale namwe ne mugwa ettale nabbi ffe tugamba mwana wa Katonda kibaleeta mbule takibagambanga Bishop Asanasiyo ye yakireeta waawe oyire e Roma eyo era sinodi zino zolaba zezawamba obuyinza bw'abannabbi kakati gyowulira enjiri bayibuli empya eva mu batume abo abatali bannabbi abatume abatali bannabbi so Haji namwe Yesu mumumanyi si kumumanya bumanya tumusinza mumusinza so eno ogambye yesembayo mugiyita swala esembayo tugiyita swala isha muba musinza Yesu yoyo nabbi wa Katonda okay so Haji katono nnyo era ku nsonga eyo nti olunaku ebule ennaku mbali bubazi tubeere nga tutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo fenga bwe tumuyita naye naawe ebule ennaku lunaku lwankya nze nno mukulembeze ennaku ezi nze musingako Yesu ennaku 3 musinga ennaku 3 banzaala 22 ye ne bamuzaala 25 nkiraba nze mukulu we so omusingako ennaku 3 zokka Abaisiraamu nammwe olunaku luno olwa Christmas mululabamu amakulu ate gwe bw'obanga bw'ogamba nti Yesu Katonda ate nyinza okugoberera olunaku olwo tosobola naye kube mu kifaananyi kyo Katonda n'abeera mu lubuto n'ayita mu bwerere bw'omukazi ng'era oyo Katonda Haji olina byompa buli lwenzija wano banga mutuufu bwe weefumintiriza nti ayise mu lubuto ayiseemu bamuzadde afuuka atya Katonda abbanga lyamala mu lubuto naye agisooka olinde enfuna omukyalo gye yafunamu olubuto naye yanjawulo si ffe gye tufuna anti gwe babasomesa okunyweza kino babawugula kaakati Adamu ani azaala Adamu talina kitawe talina nyina talina jjajjaawe Hawa ani amuzaala lubirizi lwa Adamu olw'omusajja oyo gy'ava teyayita mu lubuto naye teyayita mu lubuto akati bwe tuba ku oyo ne tujja ku Isa Katonda n'alagira nti kun fayakun kibe ne kiba Mariyamu n'aba olubuto era kyova olaba Yusufu yasooka nakwekanga nti ye omukazi gwe ngenda okutwala ate malayika nekka tumuyita Jibrayiru mumuyita Gabudyeri nakati Yusufu totya twala mukazi olubuto lwali si lulala lwa Mwoyo Mutukuvu kigambo kya Katonda kaakati ezenzadde mmeka 3 gwe nange ne tujja abazaalibwa bataata ne bamaama yayagala okukola ekyo aleme kugamba nti waliwo ekimulema tebuli kimu kisoboka bw'ogamba Yesu nti Katonda oba mwana wa Katonda eyalisoose yali badde Adamu oyo tewali mulese bweru osangwe twali badde tusinza musinza nti Katonda kubanga teyayita mu lubuto yagamba bugambi kibe ne kiba n'omukyala naye bwatyo n'ava mu lubirizi naye ono yayita mu sisitimu yonna gye tuyitamu gyeyayitamu omuzaalira mu kiraalo kyente ffe nga bwe tugamba so Haji saidi eyo olunaku olw'enkya lugenda kutambula lutya olunaku olw'enkya tujja kukeera enkya Katonda tumusaba abukeese bulungi akasana kavweyo abantu bajje saawa 4 emikolo gitandike kuokusaba kwaffe kujja kubeerawo ekiro tukeere enkya ate tuddemu tuleme kubyanaganaga emisa tujja gisoma kiro tugimale bukeere enkya
eri lunaku ekiro kya Katonda omusana gwansi emisana mukiwadde ensi ekiro kamusabe Katonda kale tujja kwogera ebigambo bingi nnyo ebitukwatako ku bulamu bwaffe olw'okuweza emyaka egyo 8 naye nze mu ndowooza yange ngamba nti bino nga ndi wa myaka 218 ebyo tebirina makulu eri nsi ebirina amakulu ku nsi biri mu ki gye nkoledde emyaka egyo 8 bye mbabuulira mirimu ki omanyi biseera ebisinga gino emyaka gy'oyagala okubuuka gye batugamba egiri energetic gye emyaka gye batugamba okutwala ku ssomero ng'ogamba nti ndi energetic kuki 18 abantwala ku ssomero naawe mu semateeka yaffe mba musajja ebyo bibyo bino byansi byemoola naye nga in the actual sense obeera okyali mwana taata yakutegeerera tonatuka kwesalirawo so olunaku bwe lutyo bwe tujja okutambula enkya tujja kubeerawo Haji tusobole okulaba ebintu ddala era nga kyetwagala okukola mu ekyo kwe kuyigiriza abavubuka baffe mmwe ate mutambudde kubanga naffe twagenda okutambula twatambula tuli bavubuka nze nali wa myaka 39 mzeeyi yali wa 37 babo bowulya basale bajjeno baani nebigabega byagala kumenyeka bitiibwa baali babiri abona bamugisa muntu baani bano botafiire ba 35 basejjusa baali 25 obalaba batinyefunza kakati eyo UCA ey'obudde obwo ye yazimba kino kye tuliko olwaleero naye kyenjagala okutegeeza bannange wano ddala tugenda nga bakitaffe batulekawo nitukola kino bo bagenda kukola batya era bagenda bikuuma batya in fact Haji batugamba nti ebiseera ebyo mwabaaliwo at least ebyobufuzi basomesa mwabitegeera waliwo card identification ebiseera ebyo nti ekitali mulembe gwaffe ffe twesanze ng'omulembe gwaffe omwana afubutuka eri bufubutusi tabeeranga nako mukulembeze tasomesebwanga nako kintu kya bukulembeze naali ekifo ky'obwemupi n'olyoka olaba embaga ne bakubanganira eŋŋumi mu lukiiko bino byoyagala otuyisaamu ebyo njagala obayisaamu babironde babifune naye ate simanyi nti puroguramu ng'eno bwebeze mubibateekerako ne biggwayo oba mukola bukiriipu byonna yoyo nogamba nti wageze nomaza wano saawa 2 namba ebirala wabitadde luddawo obwo buba bwa mawulire obuba bukola mawulire wanga mawulire sitole ya dakiika nga 3 naye eno program eba etambula yonna buli kimu kyonna tuba tulina awo kinkola bulungi ku program bebeera program oli ayagala okumanya agera ki amanya n'amanya buli kimu Haji teyayogedde era naye n'atandika mbanga amuwadde ekitabo ekitukuvu mwana asoma ng'okwejjukanya weewaawo ye Haji.Abdul Nadduli Haji ne kano kankamalireyo ddala omanyi ebbanga lyonna nzize mpulira Haji retired major naye Haji in fact nze nyinza ogamba banakulengerako lumu mu kyambalo ky'amagye ng'omaze owummula sibikulabanga namukko era bangi bagamba nti omusajja oyo yali ne muzeeyi mu nsiko how come ate olabika wa retiringa tonnatuuka na ku ddaala lya meja nali waritayiringira ku ddaala ki kwiryo emeja kubanga omugenzi tumwine eri tumwine General Tumwine twakola amajaguza ga anniversary yaffe ya Teresita twali zirowe era wansomera
so tugambe wano badde nga serving office dolo anti bembanga mugenda mwabo ng'ogenda mu beefeso faanana abeefeso bw'oba ogenda kubeera mbeebulaniya beera ng'omwebulaniya bw'oba olaga mu basuuli weeyise ng'omusuuli otegeeza ki kigireyo munauganda kigireyo munauganda kaakati bembeera nga ŋŋenda ndi ku bukulembeze bwa kinnansi le civilian faanana bafaanane kubanga bw'obeera nga oyawukaganya nabo bakulabanga gwaze okuduumira kubanga omusirikale tateesa fanya ng'afanya oda ni moja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kale Haji kikyolekera bannayuganda ku nsonga eyo? Bannayuganda bannange mwenna naddala okusingira ddala ab'enzikiriza enkristaayo ekwatagana n'amazaalibwa ekwatagana n'okukkiririza mu musaalaba nja kubaagaliza amazaalibwa amalungi era mu ngeri y'emu mbaagaliza okukuuma emirembe mu ngeri y'emu mbaagaliza okwekuuma obulamu bwammwe muleme kwejeeguula kaakati buli omu enjuba bwegwa atya ebweru kubanga ekitangaala ky'eriiso eryaffe teriraba mu nzikiza wazira ebyo ebisolo ebirya binnaabyo bye birina amaaso n'emmunye eziraba mu nzikiza kyova olaba nga puusi egoba emmese ekiro negikwata kubanga baba balabagana ekyo Katonda yakitukisa senga naffe bwatu bwe twali omuntu teyandifunyeko kwekweka olaba mu nzikiza bwolaba wakati okutambula paka eri tolina kyeweekengera olabawo kano n'olwekyo nno basobole okuyita mu nnaku ezo obulungi. Ekirala mbalabula ng'era mbaagaliza mulwane bwezizingirire okufuula olunaku luno ti lwa Bwakatonda lwa kusinza mulemedde okukolerako plans za kinnasitaani gw'ono owakatwa oyagala kamuwa ku sekukulu gw'ono okuba emundu oyagala kumukuba ku sekukulu okiraba ekyo bw'omubigattamu ensi ebula nti kakati ono Katonda kigo basinza mujja kubeera banna diabolitic bannasitaani kale nno bwe tunaalugendamu mu mirembe ng'egyo olwo ekitiibwa kya Katonda kijja kugulumizibwa nti abantu emitima gyamenyeka ne Katonda waabwe bamumanyi. Weewaawo atulaba omulungi Haji.Abdul Nadduli ffe tugamba nti tujja mukyalirangako tujje tugende mu maaso n'okuba nga twogeraganyamu naye ku nsonga ez'enjawulo n'enkya tujja kuba naye mazaalibwa ag'emyaka 8 Haji nze nkuli wakati mu myaka akati ogwo tuyita middleman omuntu ow'omumakkati n'ekigere okyakirinnya mu bavubuka ate eno okirinnya mu bakulu kubanga tebakusanga mu bano baana bayenga nfuufu obudde nange ntegeera nsobola n'ofuga nnyo Oweekitiibwa Amayanja Nkanji yali obwakatikkiro nga wa myaka 34
ate nno soko tunule Saapolo Kaggwa yali obwakatikkiro nga wa myaka 3 mwaka gw'olukumi 89 wagenda okuweereza gy'otuuseemu ng'amaze n'okukola endagaano ey'olwenda yegikola mu Lwenda ng'awezezza emyaka 4 kale n'olwekyo you are not too far. Njala okwagaliza John amazaalibwa malungi gankya naye nkimanyi nti Katonda gy'ali ajja gamutuusaako ate agayiteko bulungi era nange bw'anaaba ansobozesezza nja kubeerawo twongere nate okulaba akayivu yaffe ey'ebigambo ebyo ebeereyo kubanga ne Katonda bali batujjuludde abalibeerawo bagenda kubujjayo ti ku kino yagamba bw'ati kyoba mubadde mugamba kamba muteereko nenkomawo nga ndi eyo magombe ng'ate no ku nsi njogera weewaawo Haji nesunza okulabako enkya amiina weewaawo atulaba omulungi tuddemu nate mubeere bulungi.